ennaku zino ng'akamwenyu tekakuva ku matama. Anti nafuna abantu abatuufu mu by'ettaka n'amayumba. Yosam Properties. Bano bakufunira ettaka mu buli sayizi yonna gy'oyagala. Oyagala lya kyapa oba lya ndagaano. Oyagala lya kulimirako oba lya kulundirako. Naawe ayagala ery'okuzimba. Basangibwa Nansana okumpi ne Nansana Municipal Council. Bakubire ku ssimu 0748935 Hello everyone, my name is Sammy K. I work with Unique Media, a gospel platform committed to sharing love and hope in our community. On 30th May, we will be hosting an outreach called Unique Girls Empowerment. Yes, Unique Girls Empowerment. Our mission is simple but powerful: to support and empower young girls between the ages of 15 and 18. Many girls in our community struggle to access basic menstrual hygiene products. So something that is completely natural often becomes a reason for shame, stigma, and even missing school. That is why our message is clear. Menstruation is natural. The stigma isn't. Through this outreach, we aim to provide reusable sanitary pads, soap, shavers, knickers, and other essential hygiene items to young girls in need. Our target is to reach 200 girls and remind them that they are loved, valued, confident, and beautifully created by God. But we cannot do it alone. We invite you to partner with us through donations, support, or simply spreading the word so that together we can make a difference in these young lives. If you'd like to support this cause, please contact us on +256 786 026 647. Join us as we stand together to empower the next generation of young women. Remember, menstruation is natural. The stigma isn't. God bless you. Alright, mbabuuzako mwenna abeekumira ku mukutu guno gwa Unique Media bigenda bitya, mwasuze mutya, mwasiibye mutya, okusinziira ku time gy'olabirako video eno. Sammy K ge mannya gange era siina buzibu. Siina buzibu bwonna, onennyako n'ogenda. Njala babuuzaako mu nsi yonna gy'oli, yonna gy'opatikanira, yonna gy'okeera n'ogenda n'oyiyiza, byonna byogattira ensi. Njala kujjukiza nti byonna byokola biteekemu Katonda, ojja kubeera ng'ate owangula. Olumu byekwatamu n'ojja beera ng'owangula. Ajja kutandika nga njogerako naawe, omwami oba omukyala ng'obadde n'akalimuko, ke kataata ye maama, ke kalabirira abaana, ke kasasula ennyumba, ndi kuggwe ng'oli single mother oba single father, naye ng'ebyaddala eggulu baakugobye, ng'akalimu kaaweddewo, n'okomawo ewaka era nga baakuwadde omwezi gw'ogusemba eggulo, emitwalo gaaga ogalina, naye akalimu kaaweddewo, ensi efunze, abaana balina okusoma, gwe abadde amanyi engeri gy'ogattagatta. Kakasa bukakasa nti embeera gy'oyitamu, sooka okitegere nti si ggwe asoose. Ekyokubiri, njagala okkirize nti kibaddewo, oleme kuba mu ddinaayo, oleme kubeera mu birowoozo nti bayinza okuddamu ne bampita. Amazima baakugobye, sooka okikkirize. Kati then ofukamire osabe. Omala okusaba, yambala bulungi, obeera wasoma, application ziwandiike, gikwate, genda otandike ate ezisuula buli wamu, oddemu onoonye buto. Nkubuulira amazima, ebitala bijja kuddamu bikute. Mukama oyo awulira essaala. Sitandise bubi, awo wabi si wabi. Josa mugende mumuwagire.
nabagambye alina ettaka, yaŋŋambye mbategeeze nti alinawo ennyumba etannaggwa eriku jema yaŋŋamba giyita ng'etuuse weeserekerwa all plate. Ettaka eryo liri mu Wakiso, Najjembe mu Wakiso, liri awo 5/10. Nyumba eriko plate, ndowooza omugagga oli awo yafunye ebirowoozo ebirala, so gwe asobola ogyeyimbamu akasente ko kalina, genda otuukire gye ajja kubeera ng'ate akukwasaganya. Tuukirira Josamu ajja kubeera ng'ate mukwatagana bulungi, afune ettaka etaliiko nkaayana. Ne mu Wakiso omwo era yaŋŋambye baagala ettaka $8,000,000, $10,000,000 nga lya ndagaano, eryo lya ndagaano, mweziri poloti Wakiso Najjembe. Wemba sikyatudde bubi, Najjembe munoonyeeko ate mubeere nga mugula ettaka litagenda kubeera nga libaleetera enkaayana. Kale kakati olunaku olwaleero nzize kubaako nsonga zenkoonako. Njagala kwetondera bye nnyinza okwogera bye bigenda onnyiiza, baŋŋaana okwogera ku nsonga zino ne baŋŋamba nzeesonyiwe. Naye waliwo olumu ebiwuka ebisukka okkuluma, weetaaga okuggyayo ku dduumu obifuuyire, oba oli awo ye solution eba esigadde. Ngenda kwogera ku nsonga 2. Ensonga mmeka? 2. Ensonga esooka ngenda kwogera ku kye tuyita hypocrisy. Hypocrisy mu Luganda simanyi ngeri gye nnyinza kyogera, naye hypocrisy mu buweereza si kirungi. Double standards mu buweereza si nnungi. Nakedde ku makya ne nfuna essimu okuva ewa brother Chris. Chris n'aŋŋamba alina ensonga ze z'ayagala okwogera. Nandibadde nsobola okugamba Chris tontawaanirako, kubanga Chris y'omu eyegatta n'Omufirisuuti ne banzirako nti ndi musajja wa sitaani. Agaviiri ga sitaani, nasiba enviiri, nkolera sitaani. But because I know nti buli omu adeservinga second chance, nawe ali mukundaba singa teyali second chance ya Katonda. In fact Katonda takyatuwa second chance. Katonda atuwa simanyi chance ze tulimu. Twonoona buli kaseera, naawe andaba leero gy'osiibye wayonoonye, naye agenda kuddamu akuwe second chance. Nandibadde nsobola omugamba tojja wange mwegatta bameka ne munvuma, naye nabita n'ensonyiwa ne mugamba jangu. We yajja mugamba munnaaye nina abantu bange be tukwotagana nabo baali baŋŋaana okwogera ku bintu ebyo. Nti Omufirisuuti ye kyayagala buli we tumwogerako ye kimukolera. Naye omusajja n'alaga bwino, ate nga amazima gali nti agenda okujja. Nze mbingi byentegeera ne mbimma amazzi, because ze kyantandise omukutu guno si kunoonya views, newe nfuna views 2. Era gwe abadde ku channel ng'olowooza nnyamba kuweza nnamba, nedda nnyabo. Vaako. Nze njagala kutambula n'abantu
nga ffenna tutambulira wamu. Njala tambula n'abantu nga Sami waba akoze ensobi somewhere ajja n'aŋŋamba oba omugambako n'atereera. Chris wajja n'abiŋŋamba. Omusajja alina recordings, omusajja alina messages, engeri gy'ali batambuzaamu ebintu. Nze kennyini recordings omufirizuuti ng'avuma Chris zirina. Saa zitaddeyo ng'amwogerera ebigambo nga we yawambibwa sitaani. Saa zitaddeyo. Ezimu yagenda oziŋŋamba nga mbirina. Nenzija ne muwa platform. Ateeringa story ye. Ateeringa side ye. Era musajja watu najja nannyonnyola n'agamba ne sizze kuyomba na muntu yenna. Sizze kwonoona linnya lya muntu yenna. Wabula ekyakolebwa Omufirisuuti ono kirina engeri gye kindeeteddemu obuzibu mu buweereza bwange. Abantu balowooza byayogera biki bituufu. Zize mpe sayidi yange abantu beeronderewo. Wati we yagamba zize kuwa sayidi yange abantu beeronderewo. At least wempa my side of the story basobola okulondawo bo ayogera amazima, ayogera ebikyamu. Najja n'ayogera. Teyavuma ku Mufirisuuti, teyamujeregako, yayogera byaliwo. Awo eventually olw'okuba mpadde ono platform, Samike n'afuuka mubi. Samike n'afuuka alwanyisa Omufirisuuti. Nze nno njala bagambawo nti temugenda kunkangakanga. Temujja. Bwe kibanga neetaaga okwogera ku kintu, neetaaga okwogera ku mazima agaliwo, sijjanga kulowooza nga nnyo wabangawo obujulizi. Sifaayo bakituuse kwani. Kati gwe okulowooza nti nnwanyisa mukulu, ng'ate bye boogera ku mukulu yennyini abikola, ng'oba totegeera. Omuntu azze akugambye nze n'Omufirisuuti twatuulanga ne tweditinga audio ze mwawuliranga. Kati gwe n'ovuma Sami, saba nnyo Mukama akuddiza amagezi go gaagenda, totegeera. Omuntu azze akugambye, Omufirisuuti yajja n'aŋŋamba nkole ebya golemu ne mbyekengera. Samike n'ayongerako n'agamba ndowooza, saakakasa, nagamba oyogedde by'oyogedde ndowoozezza. Olabika we wagaana. Najja n'abiriiramu Jeremiah. Ne tujja ne tubikola ku Unique Media, byali bituleetedde obuzibu. Gwe n'osigala ng'oli mu kuyomba. Oyombesa Samike mbu tategeera. Saba nnyo Mukama common sense akomewo mu bwongo obwo, toyina magezi. Omuntu azze akugambye kyoli mu kwewozaako kwe yagamba mbu bya AI. Naye AI teyaliiwo. Gwe n'ojja n'ovuma Sami mbu Sami yava ku mulamwa. Gwe sijja kugamba kyakkola, naye nja kugambayo ekintu eki. Saba nnyo Mukama obwongo bwabuze mu original, wasiimuuka. Wanze ndowoozawo nti abantu bano ne bajja ne batugamba ebintu tuwulirize bye twogera, naye tufuuka bagoberezi baabwe.
mbusami mulwanyisa omusajja wa Katonda mbeera nze we namuwuliriza wadde simusisinkanangako yankolamu omulimu era mwebaza teryakuganye mwebaze naye ate era nkusabira tomusisinkana because wona amusisinkana ojja kutwegattako kambabuulire nze sigaanangako muntu yenna kunjogerako kundisikasingako era wemanyi n'ensobi ze nali nkoze sisobola kulumba muntu yenna ku channel lwaki yanjogeddeko nga mmanyi ensobi nazikola ekiba kiddirira kibe eki bansonyiwe era nkiddamu gwazino ngazi olina obujulizi ng'omanyi nti Sami yakola waati sikugaana kundisikasingako n'ekizampo osobola ozimpeerako gwe ng'omanyi nakuyisa bubi era nze osobola okujja n'okiŋŋamba ebyaddala nja kwenenya era nenkibagamba kitemulama mbu ennaku zino mugamba buli kimu Jeremiah buli nteeka Sami nteekawo Jeremiah senga nkeera ku makira n'enzuula nti Jeremiah alina kye yakoze ekikyamu aga Katonda mu ggulu nja kutuula mu kamera wano nja kukyogerako because Bayibuli etugamba ki w'owulira ekikyamu ku mukwano gwo oba ku muntu yenna mutuukirire si ye siteepu esookebwako omugambe wankoze bw'oti walema owuliriza genda ofune omuntu omulala muddeyo babiri infact ndowooza bayegambye meka bataano basatu paka ku basatu then eventually twala mu kuŋŋaaniro kati omusajja alina ekibiina kyaliidinga kyakulembera ekintu kibaddewo lwaki obuuka g'olina okwogera naye n'ogenda mu lugambo kati nze wenja nembyogerako ti omusajja yakola lugambo ate n'ogamba mbu Sami tategeera kunze naawe ani yavaamu obwongo so nze temunkangakanga ate nno kambabuulireyo ekirala enkya ne wenfuna omulala nga yayisibwa bubi omufirisuuto oyo nja kumuwa platform azongazi obukakafu weebuli because sajja kusanyusa muntu yenna kyola nabagambye sinoonya following ngawulira mbu wajja mbu osubscribe ng'okole ki ng'olowooza onnyamba nedda keera ku makya gitwale vaako kale ngwe mbagambye right now Jeremiah kyali wange taano wange nyizo wasimala nnaku 2 nasoogedde naye oba nga simulabye neera wenkeera ku makya nenfuna ekikyamu kye mutegeddeko nga si bigambo bukakafu nja kumutuukira mugambe bulaaza sisita gundi ne gundi ng'agamba wakoze kino kiri kitya nze nsuubira ye mukwano omutuufu era Jeremiah wandaga mbu sirina makulu n'atampa answer oba platform enziramu ng'olumpita kyaliwe nga nkubira musaazi mugamba musaazi omusajja yakoze waati ne waati ge mawulire gennyina naye nayogeddeko naye agaanye tukoze tutya tujja kuddayo nkubuulira we mbiyitamu byonna ne bigaana mujja kundabira wano nga nzize kubanga
wadde Jeremiah mukwano gwange, Jeremiah si Katonda. Byayogera nnyinza okuba mbyagala, naye bye nnyina owuliriza nteeke mu bulamu bwange bwe biba nga birungi. So temumantaalirako ge mazima, kuba temugenda kunsobola. Si mmwe abantuma, si mmwe abakola ki abantuma. Era nze siri wano kusanyusa muntu yenna, sajja kukola mikwano. Kati tugende ku double standards. Nga tonnagamba Sami tirekera okwogera ku mufirisuuti waffe. Lwaki omufirisuuti oyo we yali ayogera ku Ssenfuma nga we yamulaba mu Geyeena temwamugambako, wabula Sami awo ye mubi nga amwogerako. Ate nokuno Sami si ye banneera nze Sami ndabye n'okulaba. Sami si ye yamwogedde nako, gwe baatambulanga naye ye yayogera naye, ye yamwogeddeko. Omukulu oyo we yali akuba emmutundwe Tomu, Pastor Tomu byamutadde wansi omusalaba, omanyi gwewunzise eyo wa sitaani, temugendayo. Gwandaba wasirika wakuba weebale nnyo musajja wa Katonda, mwereza wa Katonda. So kati kwegamba ye wabeera ng'ayogera ku bantu, ekyo kya bwa Katonda. Ate nno ng'abawaayiriza, ngenda bbawo ensonga lwaki abawaayiriza. Okuba mwe temutegeera olumu temwesomera Bayibuli, ekyo kiryoke. Naye ffe we twogera ku byakoze, olwo tulwanyisa. Wali weebuuziza mulwanyisa ku lwaki? Ye mulwanyise mufuneko ki? Tuli bantu banjawulo, nze siri musumba. Nze sintendinga nkokukola lukuŋŋaana mbu nange nkole crusade. Nze sirwanira abantu. Kati kamu ke njagala obbabuuza. Byawandiikibwa onyinza oba sibiina ofeedi. We yatugamba nti Ssenfuma yamulaba mu Geyeena era omuliro nga gumwokya naye nga takyalina kyakkola. Yamulaba mu Geyeena ki? Yagiyita na lake of fire. Geyeena ki? Kwa Bayibuli etugamba tewali ali mu lake of fire as of now. Wabula we tufa at the moment, akoze obulungi n'akoze obubi, buli omu alina waakuumirwa paka ku lunaku luli, buli omu bamusalire agende gye yakolerera. Kyokka omusajja ye akulaga yalaba ono muleka obufaya ng'omuliro gumutta, naawe mulokole n'okubenga. Laba omusajja bannange ebyawandiika ne Mukama yamwagala, omugenzi yakubanga wano. Omusajja najja n'akugamba nti abantu we bafa musimanya ngenda Katonda amanyi kino saagala, anti wati wayogera nno n'abantu mu zini box. Amanyi kino saagala nakukyogera kubanga bino si bya buli omu, byaba abalina ennyonta. Nze Mukama olumu antwala mu Geyeena mu lake of fire, waliyo abali mu kujjiirayo bangi bendabyeyo, era olumu abamu Mukama yampa amaanyi ago mbabuulira enjiri mbu we bakkiriza bye mbagamba mbu ne balokoka baggyibwayo mu Geyeena. Siri ebyo babigamba ggwe atategeera, ggwe ateesomera Bayibuli, ggwe atayagala kwetegeerera, ggwe asinza omuntu.
simanyi olowooza ebyawandiikibwa we baali bigamba okusinza ebifaananyi bategeeza bino byokka. Oli mu kusinza. Nabyeko komenti egamba nti omusajja yabagamba bino si bya buli omu, kakati ffe twabifuna. Abali part of simanya abo bye yali ayogerako, mmwe temwabifuna kubeera si bya buli omu. Kituufu si bya buli omu. Kubanza okutuula mpuliriza akatabo ongambe mu Katonda yakakulaga sola bikkiriza. Era tebyali byange, saali part of that group. Nzokeera okuŋŋamba nti wenkwata wengenda n'engula kalenda omusajja wa Katonda n'agisabira wengiteeka ewange esobola okunkolera ebyannaggwano. Nze siri part of that. I am not stupid to that extent. Mukama akyandekeddemu ku magezi. Nze okujja n'oŋŋamba mbu Bayibuli erimu ebyamakulu n'ebitali byamakulu, musomemu ebyamakulu. I am not part of that useless group. Yes, nabagambye munsonyiwe. Manye waliwo abagenda okuŋŋamba Sami nedda. Naye abantu bano bamanyiira. Omanyi abantu bano baagala nnyo abalokola abasiru. Gwanda balwana nnyo oleme kubeera mulokola omusiru. Omulokola omusiru omumanyi. Anti omulokola omusiru yataggalawo oluggi ekiro, Mukama ajja kuuma. Oyo ye mulokola omuki. Omulokola omusiru yatalina mulimu gwonna gwakola naye asiiba asaba. Mukama agenda muterako mobile money. Ye mulokola omusiru. Omulokola omusiru yatategeera nti naye omusajja kino kyayogedde wensoma wano Bayibuli nga tebikwatagana. Omulokola omusiru yatabuuza bibuuzo. Kye bamugamba kyagenda nakyo. Muweereza wa Katonda yayogedde. Omulokola omusiru yalwana n'amazima. Agateetaaga. Wanyina waliwo amazima ge bakuleetera ku plate. Ge bakuleetera nga weetaaga obbirowoozaako. Naye omulokola omusiru yalwana n'amazima agali ku silver plate. Nkimanyi Omufirisuuti kino kyayagala. Kumuwaamu. Kati neebuuza, waliwo eyabuuzizza nti kakati ndabye vidiyo naye kati neebuuza this man Sami yaleese waaki? Kankuddemu, sitegeera mulamwa. Kankuddemu ekyandeesezza Christopher kwogera sitoole ye, kuwa sayidi ye, but most importantly kwogera mazima. Kati kankubuuza ekibuuzo gwandaba. Okujjako nga totegeera butegeezi oba okujjako ng'obulokola olimu kuzannyazannyamu toli siriyasi. Katonda alimba. Nziraamu gwandaba Katonda alimba. Kati nze wentandika okulimba mba nkolera ani? Bantu mmwe mbasaasira. Mwe kati kambabuulire nga nva ku nsonga eyo. Nze Sami saali musiraamu okufuuka omulokole. Nayambibwa nga nava butondi mulokole ate Mukama nannyamba ne mbitegeera. Si bulokole obuggoberera nti olw'okuba maama ne taata bagenda ku kyaki. Nze saali musiraamu. Bwe nalokoka neerabira n'amannya gange ge baali bampita amayisire ag'obusiraamu.
yali agababuuliddeko. Ate temunsima kubanga mmwe muli mu nnyumba yaki yandabirwamu, temutankula lutalo lwa mayinja, muyinza obutasigaza nnyumba. Musigale mu kikaluti kyammwe, leka omusajja wammwe abavuge abatwale gy'abatwala gyonna gy'abatuusa, sibalinaako buzibu. Naye ate temusayilensinga boogera mazima, bayisiddwa bubi. Abantu bakaabya amaziga kuola oyo gaayi mufirisuuti. Obadde okimanyi ebitundu 46 n'obutondotondo 4 be baana ab'obuwala abava mu ssomero buli mwaka nga bali wakati w'emyaka 15 n'emyaka 18. Ebbula ly'essente ebikozesebwa mu nsonga zaabwe ng'abakyala bye bimu ku ebyo ebibaviirako okuva mu ssomero nga bakyali mabujje. Unique Media Menstrual Empowerment 2026 twesoboddeyo okubeera omukisa eri abo abatayina. Twegatteko tudduukirire bannakazadde b'eggwanga abenkya engero 11:25 emmeme gabagaba inaagejjanga afukirira naye alifukirirwa. Waayi ekyo ekitono ky'oyina kiba omukisa eri omulala nga tufunira abaana bano ebikozesebwa omuli reusable sanitary pads, sabbuuni, shavers, engoye, ebbaafu oba bucket na kyonna ekikozesebwa ky'osobodde ky'olabanga ekitalina makulu gy'oli kya mugaso nnyo eri omulala. Obuyambi osobola okubuyisa ku nooti 786 nooti 26 okugaba gwa mutima eri oyo yenna akiwulira wabula si kyabuwaze ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwokutaano 2026. Unique Media Menstrual Empowerment. Bano abala tebalina kulumwa. Sami Kenzize nkugambye omusajja mweno audio yagamba awuliriza nnyo TB Joshua era amukolera nnyo era ye waagibeerako awulira okubeerawo kwa Mukama. Nenkugamba naye ate mweno atugamba yasisinkanye TB Joshua mu Geyeena. Kati n'ovuma Sami. Ye waaba ayogera ku basajja ba Katonda nga bwe bali abakyamu nga temumugamba nti ekyo kyokola kibi, stopinge nga mwe mujje eno mu inbox zaffe. Ate n'abajja mu inbox yange okuŋŋamba ebintu ebyo ebyesirusiru mubikomye kuba ye waaba abyogera temubimugamba. So leka tukomeye double standards. Amazima leka gabe mazima, ekikyamu leka kibe kikyamu. Leka tuleme kuzibirira maaso nga gundi akoze ekikyamu olw'okuba tumwagala nnyo. Okitegedde? Empitambi leka tugiyite empitambi era tugijjewo because tutagijjawo egenda tuwunyirira. So wemba kulikisenga ayomba era waliwo bannaloyo ne basero yabajja ogenda mu comments nti kata awambiddwa. Ayomba siyomba, njogera facts nga we ziri. Nze seegaana bakyala bange bibayinza n'okunkwata obi. Seegaana mukyala wange seegaana mukyala wange muyina. Seegaana baana bange mbalina. Nze sitambulira mu kyesiri. Obusobozi bwange bwembusula bwentambulira. Seetuuma bintu. Nze seegaana bannange olw'okubanga wentuuse sibeetaaga. Nze siri user.
nze ekisembayo nga nva ku mufirisuuti wammwe byenjogera mu inbox yo byenjogera ng'ensi eraba nga ntuddemu kamera byenjogera nga ndi naawe ng'ondaba byenzija okwogera obanga buzibye obanga siri naawe sijja kukyusaamu. Ontegedde? Era nze tonsuubira nti nsobola okukwatagana n'omuntu ayogera ekumakya zigenda owera 7 ng'ali ayogera bbi zigenda okukoona 11 ng'ali ku C kate bugenda okuziba ku 4 nga bagamba nze sinnayogerako ku biri byonna ndi ku D. Kambabuulire mugenda kwewuunya nnyo mwaba naaweebwa omukisa ne mutuuka mu ggulu mugenda tutuuka nga mulabayo abantu be mutaasuubira. Mbabuulira mumanyi lwaki ekigambo kya Katonda oba okubeera omuntu wa Katonda si kubyogera kubikola. Recently nyina gwe nabadde ngamba nti munantereezaamu bwe kibanga kyabadde kikyamu naye twali tunyumya ne mugamba mbabuulire natudde awo ne mbaako bye ndowooza ate bwe nakirowoozaako then waliwo yankubidde essimu ne tunyumyamu ne mugamba bwe nti ne mugamba mulaba abantu abo batali balokole mulya nti atali mulokole naye ng'alinamu ku ssente obulamu butambula bulungi tumuwa sitaani. Munnange si bonna nti basitaani. Abantu abalokola abatali balokola abamu abali obulungi obasingako ekintu kimu nti g'olina tiketi ekutuusa mu ggulu wakkiriza Mukama Katonda wo era n'okkiriza nti lyekkubo lyennyini oyitamu otuuka mu ki ekyenjawulo kye bakusingako ate bo oyinza okulwana nakyo obutayagala kiwulira kye bakusingako ate munnange bo kikino nti ate bo olumu Katonda wadde tebannakkiriza Katonda byeyayogera okukola babikola gwe tobikola. Abantu abo bayamba naye mmwe kasita bayamba nga bakoze ku zikyayite nga muga kati abo bazikoze ku saddaaka gwe lwaki tokola ezo ezitali za ku saddaaka kubanga Katonda okutuddamu teyeetaaga kumuleekaanira buli ku makya. Kukola ebyo byatugamba okukola yatugamba kukola ki tumwambaze waba yeetaazo ng'ali bukunya tumuliise enjala weeba emuluma tumukyalireko tumuwe essuubi mu ddwaliro bw'aba mulwadde mu kkomera gye baamusiba tumukyalire. Abantu abo abamu babikola era bo tuli mu kulwana nabo abamu bakyali baffe tuli mu kulwana nabo kubategeeza nti kati tubasaba bannange mukkirize tiketi ebatwala wa bwe mulokolo oyina eki nakkiriza Mukama Katonda wange era nsoma Bayibuli okugisoma ogira okyatunyumiza ebyawandiikibwa bye era obimanyi era obyogera era obinnyonnyola bulungi wonnyonnyola mwoyakka kibuuzo kiri nti obikola. Baba nno waatunula eri obikola. Kale kambuzeeyo ng'omusiru era nga atategeera neera bajja yombe ekyo kankireke
bajja kuyomba kale ekyo kankiveeko nkikomezaawo. Kakati njagala kubaako ekirala kyenjagala okwogerako. Njogedde bubi era okugjako abatategeera bagenda kuyomba nti ayogedde bubi oyo wa mwoyo. Amanyi mwine ekyokulwanyisa eki ku Sami nviiri kyemulina tomulaba agaviiri kati wenakerekya nenzisalako mugenda kuyombesa ki kati? Anyway, kakati ekyo nkivuddeko naye mmaliriza mbagamba nze temusobola kunkangakanga. Nze nja kujja njogere lwaki Sami waayo era nnyina omugwe nabuuza ndaba takyakomentinga nnyo ndowooza kibuuzo kye namubuuza kyamutuula mu comments awo era nga wenjogera wendeetawo puroguramu yonana ngeri ku mufirisuuti wammwe olwo Sami mubi ogudde ova ku mulamwa ki tewatandikawo otyo lerere wenjogera ku omu ku yamutuusaako obulabe. Sami Katonda yebale kukozesa oli muntu mulungi olw'okuba njogedde ku gwayinako obuzibu. So tulekere awo okutambulira nga ku theory z'abantu, tutambulire ku Katonda. Ekyo nkimaze. Ekirala njala kukisoma wano mu comments nakyo nkiddemu kubanga abantu amuwota Abaganda bagamba ki owebbanga otamuwemukira teweebikka. Njagala kwebikka kati kansooke ntabukemu kubanga okyetera okwogera wano nti okumanya omuntu si kibi naye okumanyiira especially olw'okuba boogedde ku musajja wo wa Katonda. Nze nno gwe sirinaako buzibu kuba tuli bantu banjawulo, ekitegeera tuli bantu banjawulo nnyo. Nze I take full responsibility of my actions, he doesn't. Tuli banjawulo. Then kambeeko kyensoma wano onaye muddemu aveewo. Ozi mwagamba nnyina amalala. Okay. Bamuyita Praise wano kyendaba yagamba, Brother Sami, have you realized you have few guests of late? Abatamanyi Luzungu awo nga ngamba ti Brother Sami okizudde nti ennaku zino toyina bagenyi bangi? Ategeeza bendeta ku channel. Nangamba, as you go to bed, kindly think about it. Nze ndaba okkirira oggwerayo. Woba ogenzeeko mu buliri Brother Sami, kirowoozeeko kubanga nze ndaba okkirira oggwerayo. Eno channel yali enyuma nnyo nga oyina abagenyi bangi including pastors. Brother, what went wrong? Kyekagenda mu bukyamu. Nowadays, I mostly see you ndowooza with yagyerabidde naye I mostly see you with Brother Jeremiah. Kirowoozeeko Sami, si mu bubi. I'm speaking out of love. Mukama akuwa omukisa. Kale akati sisita Praise Yeshua Sister Praise Yeshua kankuddemu wenti. Ekisooka channel eno eba yali ekunyumira kukyaza bagenyi bangi oli mu kifo kikyamuvaako. Ekisooka nange nkyogedde nno si mu bubi, kyogedde out of love
n'okwagaliza kuba kitegeeza channel mu njogera ennyango oli mu kugamba yava ku muki ku mulamwa. So wagisubscribingako ng'olina ky'onyumirwa ekitakyaliko, so simanyi kyokyagikolako. Ekyokubiri, Sister Praise Yoshua. Munange oyinza okuba wali onyumirwa naye nze channel saagiteekawo kunyumisiza abantu oba abantu kuginyumirwa. Era ebinyumira abantu mbimanyi, era kinkozewo binti channel wagibeerangako lwa kunyumirwa. Nze nagiteekawo ku bantu kuyiga. So kitegeeza you're not part of my target audience. Ekyokusatu, Sister Praise Yoshua. I am very sure ekyo kyogedde kubanga era nayogedde ku muntu wo, maybe g'onyumirwa oba g'oyagala. Ekyo nja kukyetondera nti nsonyiwa, naye ate era senga mpeebwa chance endala nga waliwo omuntu alumiziddwa omuntu oyo, nja kumuleeta. So wekibanga ekiri mu wagambye nzigwerayo, kitegeeza natandika dde okugwa mu ndabayo. Wekibanga okugwa kwange kwogera mazima nga seekubidde side, then ndi nsaba Mukama ngwire ddala. Ekyokuna, Sister Praise Yoshua. It is about choice. Wenkuwa ku simu yange abali mu inbox yange abaagala okujjako wano okuyisaawo bye baba bayisaawo oba okubuulira enjiri oba audio abantu ze bampeereza abali e Bulaaya nga tebasobola of course nga tebali mu Uganda naye baagala obubaka mbuteekeyo oba abansaba, sisuubira nti ojja kusigala ng'oyogerawo otyo. Mukama mwebaza nti akyampadde ekisa kye nti abantu baagala okulabikirako ku Unique Media. Ekyo nkimwebaliza. Mwebaza okumpa ekisa kye akyakintaddeko ky'abantu bayitirivu baagala olabikirako ku Unique Media. So munnange tekiri nti okutulaba ennyo ne Brother Jeremiah nga woogambye mboloba enkyaza baweddeyo. Mbalina munnange naawe bapasita be walabangako, kati nno kankule ne kano, abo be walabangako munnange era mu inbox bakyalimu, tukomawo ddi ng'otwerabidde nnyo. Wali weebuuzizaako ensonga lwaki nabeesonyiwa oba gwe wanyumirwanga bunyumizi vibe. Mwebali naye ensonga nnyingi lwaki omuntu osalawo n'ogamba kansigale n'ono, ono kanjira mulekamu, ono kamuweemu gap. So some comments leka tuleme zikola out of, I don't know, I was going to say a bad word, mugambe nti kati sitaani annyingidde, omanyi mwe temulwa. Ekirala, munnange Sister Praise Yoshua, we nali ntandika channel twakkaanya naawe mbu tugenda leeta baani, sijukizaamu. Nga asatu tulinayo charity, tugenda side zeeyo, Mbale eyo kuyamba ku baana
abali mu myaka 15 ne 18 abawala abeetaaga okuba nga tubawo ebintu ebikozesebwa mu nnaku zaabwe ez'ekikyala. Simaana nazo tuba tuzala za kikyala wadde bato. Ennaku zaabwe ez'ekikyala. Twagala batwala reusable pads. Reusable pads munnange lwaki twagala obatwalira lwa nsonga abaana bali eyo bakozesa bigoye ate nawulirako nti ebigoye bibookya bambi olwokuba tebalina ssente tebasobola ku accessinga bintu bino. Twagala batwala reusable pads zino kyasobola okujambala n'agyoza n'ekala n'enkya n'agyambala esobola omuyambako ebbanga. So gwe wenna atwetaaga okutuba nga oyimirira naffe atunoonyeeko. Twagala batwalira shavers, twagala batwalira buckets, twagala batwalira abaana obame bali eyo tebalina na bucket ze banaabiramu oba bbaafu gye bali. Gwe okuba mu nnyumba yo olina bucket kumpi mmeka tolowooza nti buli omu ali bulungi. Then twegatteko nnaku z'omwezi 3 twagala okugendayo era tusaba Mukama atuyambe tufune obusobozi obwo. Twagala batwalira ku bizigo, twagala batwalira toothpaste n'ezi toothbrush, twagala batwalira ku knickers Katonda asese abaana gye bali nga talabanga ku mpale ya munda ng'agyegomba bwegombi. Mulokole toseka, embeera si nnungi. So mutwegatteko, bannaye nno munneegatteko, abafirisuuti baleme okunsekerera. Then nga 2089 waliyo okusaba olukuŋŋaana eruweera eyo. Amazima mu Kristo Yesu ye lutegese olwo. Era ku olwo charity ezisembyeyo tubadde tutambula ne brother Jeremiah tagenda kuba naffe yatusuddewo. Agenda kubeera wuwe. So bagenda luweera eyo naye beetaaga engoye. Bagala ku blessing abantu nangoye. Olina ebintu mu nnyumba by'otayagala. Kale ngo obyagala tokyabikozesa because Mukama akuwadde bingi. Bituwe tubitwale. Osobola okunnoonyaako oba nze g'oyagala okwogera nange oba osobola okunoonya ku brother Jeremiah kweyo ensonga. Olina engatto. Abakyala mugulaagula engatto nnyingi. Kale notuna mu wardrobe yo olina engatto zijjudde omuto zambala ezisinga. Ozeerabira nozeera neno najja kumadde ojjambala. Zituwe tuzitwale. Kapeti gituwe tugitwale. Ekintu kyonna ky'olina nga tokyakikozesa. Totuwa zirimu bituli bingi. Tuwe kino nga kyalabikako bulungi naye nga tokyakyagala oba tokyakyambala tokyakikozesa. Samike ge mannya gange tugenze. Ebyo by'owulidde oba ebyogeddwamu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.